ene yentandiko eriwo tusooke tubeere na kino nga n'ebirala bwe bikola ki bwe bijja no giro oli akubanga abalongo ate balina okukola ki balina okulya tobeera n'enjala bwera n'enjala abalongo ate tebajja kukola ki tebajja kukula muno mulimu omuceere okay nesukaali ajja kale bino gira okozesa bino nga bwe tukola ki era tugenda kusala magezi kulanga tukufunira obuyambi mulimu organizations ezina okulabira abantu bano bwe bati njagala kwebaza Sonko Muhammad munamawulire w'omuluka ate wa good talent olw'enkola gy'okolamu emirimu egamba notuusa information y'omuntu wa wansi ebizibu challenge ze bafuna kati nozituusa wagulu ku level ya wagulu kitukoze bulungi nnyo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad twongera okubanirizaako mu kutugutandika tusinzira okubanga tubaweereza tubayezayeza abafunye ebirungi abasiramu abasiibye ekisiibo Katonda abaweemu obulungi nnyo nnyingi ddala tukyagenda maaso n'okukola follow-up okugoberera ensonga ya kyaliki. This is a developing story etandika butandise era egenda mu maaso. Twamusanga ng'embeera si ya mulembe ne tukuba omulanga ne mutandika okubanga mutuyambako okuba nti tumutwala mu ddwaliro olw'ekiwundu ekimuli ku ttama ekinene nnyo eky'amaanyi ate ng'omwana alina olubuto lwa myezi 7 alina emyaka 14 gyokka era ng'agambe yamufunisa olubuto luno yeegwa amaanyi nga Kakiga Ivan yali omwetisi wa sementi mu factory emu wano esangibwe bweyogerere Kakajjo nga wa myaka 37 yafunisa ow'emyaka 14 olubuto. Bangi muvuddeyo kuba nti mugezaako kubanga mumusaasira video bw'ogiraba gyongereyo eri omulala. So n'olwaleero nessanyu okuba nti waliwo omukulu omwazze okubanga akyalira ku mwana ono kwogerako naye okumuzaamu essuubi n'ebirala. Omukulu azo tukyalira era naye afeesinga ebizibu ebimu ebifaanaganako nga bino. Kino kyaggwa Coral Spring ate ono nga ssentebe w'abassentebe okwetooloola aboyogerere yonna. Omwami Hakiza Dickson naye kasooke tubuuzeeko ku ono oli otya? Owulira otya kati? Yogera nnyo owulira otya? Kati mpulirako bulungiko. Treatment yatandise? Iye. Naye era wakyannuma. Wakyakuluma? Twabadde ku bya sikaani biki ebyavudde mu sikaani gye twabadde mu ddwaliro Mukono ejjo? Ebyavudde mu sikaani bansikaani ezenganyi n'olubuto lw'abaana 2 balongo. Iye. So genda kuba nalongo. Kiwulika kitya muligo kusaidiyo nti ogenda kuba nalongo kugina emyaka? Twena kyamaanyi nti obitegeerako ebitozaalangako? Iye. Okay. Kale tulina omugenyi embeera y'obudde si ya mulembe. Twabadde n'omukyalo ono omulamu w'ono biziki ebirala by'oyinza otugambako ebyabadde ebya sikaani ng'oyogera nnyo ebyenjalo byatayogedde ku basikaani z'obutuli abaana 2 twakebedde omusaayi ogwa siriimu gwakomyewo nga guli gutya? Bamukebedde omusaayi gwa siriimu nga gulaga ali bulungi ng'ali negative nga si mulwadde. Tugenda mu sikaani bamusikaninga nga alina abaana 2 ne batugamba abulayo emyezi 2 akole ki asumulukuke. Abaana basobodde otegeerako muwala oba mulenzi? Tebatugambye. Batugambye bugambi baana 2 Aine ku kipayi tebataddeko Nalongo kyali Kiprosi. Nalongo kyali Kiprosi. So olaba bano ewali erinnya linnyini. Nalongo kyali Kiprosi. Ze results ezavuddeyo mu ddwaliro Mukono General Hospital.
ate ebyokuzaala balina kye bategeddeko nti asobola okusindika omwana nti biki balina kye babagambyeko? Yes, batugambye ekimbu tunaba tuddayo mu ddwaliro tandika okugenda nga twetegeseyo n'obuntu obutandikirwako nga buki nga mama kiti nsuuka ng'obwo bwebityo bwebityo. Kkiriza oba gaana bwe tuba nga tubali tunoonya bintu bya mwana omu nti tunoonyayo ka baby show kamu peya ey'amagulu wansi stokes emu ak'okumutwe akakofiira kamu katunoonya bibiri so yonna gy'oli ng'osobola obba nga oyingira obba nga tukwasaganyizaako muweereze kimuyinza obba nga muweereza tulabe nga tusobola okuba nga tusevinga obulamu. Kyeyama ntusanyusa okukulaba. Kale mukulu. Obulamu buli butya? Bulungi sebo. Wagamba atya wingye eyo wansi Rest Gardens? Rest Gardens gye tukolera emirimu gyaffe ekifo kisanyukirwamu era pools gye ziri z'okugiramu gardens we ziri z'embaga rooms we ziri za honeymoon n'ebirala era eyo gye mpangaalira ate nga ntambuliza emirimu. Oli manager Rest Gardens? Manager Rest Gardens ate ssentebe wakiri ku main Rest Gardens mwesangibwa ate nze ssentebe w'abasentebe wabwegere division ebyalo 12 siku n'ebitaano eby'ekumi oteekako emiruka ebiri ebyalo 19 nze ssentebe waabyo n'olwekyo kireku gye tuli era challenge gye tulina nti nayo twafuna obuzibu abangi ne bagobebwa ku rere n'olwekyo tulina n'ekizibu olw'abaana abazadde abatalina we basula n'ebyokulya nabyo nga bwe bityo n'emirimu nga tewali naye njagala kwebaza Sonko Muhammad munamawulire w'omuluka ate wa good talent olw'enkola gy'okolamu emirimu kegamba n'otuusa information y'omuntu wa wansi ebizibu challenges ze bafuna kati n'ozituusa waggulu ku level ya waggulu kitukoze bulungi nnyo era singa tiwakikoze sanditegedde kiki ekyabaddewo mu kitundu kino ku lwa muwala ono omuwala waffe mwana muto emyaka 14 okuba ng'alina olubuto olw'abalongo kyamukisa nti alina abalongo mu lubuto kyamukisa nnyo ate kirungi nnyo lwakuba ekyenaku ndate eyamufunyisa olubuto taliiwo yadduka ebintu byamusobera n'afuumuka emisi yadduka ate ku myaka gye nga musajja mukulu nnyo myaka batugambye wakati wa 35 kwa 37 kakati era twabadde tudduka nga tudduka ku mazaalibwa Kabaka yes ekigendererwa okulwanyisa mukenenya era omulamu nga gugamba nti abasajja b'emyaka okuva kwa 3 kweyongera waggulu be bakyalina obuzibu okufunyisa okutambuza obulwadde bwa mukenenya mu baana bato kakati bwe ndaba omuwala ono ku myaka gy'alina emyaka 14 ate nanyini balongo abo nga wa myaka 35 kiba kyanaku nnyo however mwakoze bulungi ntegeera omwana ono oluusi bimu yali tabimanyi yagenda okufuna olubuto suubira nti yali amanyi kiki ekiriwo kubeera omwana muto emyaka teginakola ki teginaba kuwera n'olwekyo tetujja musalira musango kubanga akyali mwana muto tanaweza emyaka 18 naye wa 35 yalina omusango kubanga kyeyakola yali akoze ki yali akimanyi n'olwekyo nengedde wano alina obuzibu alina obulwadde talina mulimu nti akola n'olwekyo n'ekizibu kinene nnyo bwe bamwagenze mu ddwaliro ne bagamba ne bamala okukeba nti alina abalongo results ne zigija nti alina abalongo yeetaagisa ebintu bingi byokola ki ebyokozesa bwe nalabye ku social media tolina chairman bifo byagala mubuuzayo nga yakubulireko nga ngono kyali kikubanze nabuuza nangamba oli yamunyigayo ekyejo ekyebiri nebisolo tambula bulungi paka kufuna kirabo ky'abalongo kale kakati ngamye bwatu naye njagala kumanya nti emyaka giwera ddala giri 14 oba gisukamu giri meka 14 kati musajja yakufunyisa olubuto omumanyi bamuyitaani Kachiga Ivan mwasinkanira wa yogera nnyo mu kifo ki mu kifo toyina musango naye yogera ekifo kimanyi bakiyita batya tokijukira
mwali mugenze kukyakalaku oba ye yakunoonya nawe wali yakunoonya wali okola ki nkola mirimu gya hoteri ng'osavinga kakitegeeza yajjanga okulya n'omuwa emmere we yakulabira okay kati yakutwala ewuwe oba yakutwala mu loogi yakutwalako mu loogi emirundi ng'emeka omulundi gumu gwokka naye kuva olwo alina kye yali akuwaddeyo yampeezo sente zokka sente emeka 2,000 okuva lwe mwasinkana yakuwa 2,000 gyokka yakitegeera nti oli lubuto bwamugamba yagamba ki yasooka n'atugamba mbu nagenda kundabirira olwamala tetwaddamu muwulizaako yadduka n'agenda essimu yo girina mwali mwogeranya mutya nga musinkanye teyakubirako ku ssimu yena kati wano osula naani akusuza oba osasula akusuza naye omwami oyo yamulabako mwagendayo ne mumulaba n'abasuubiza okukulabirira naye kati sawa zino taliiwo okay kakati sawa zino olowooza mu maaso kigenda kubeera kitya nga ggwe tomanyi tolina busobozi bwonna awaka basobola okulabirira maama taata ngozeyiri waka ejjinja tebasobola bakola oli wakumeka mu famire oli wa 8 naye gwe muto wasomako sasoma nnyo wasoma kyakumeka okuma mu kyakumeka P3 P3 okay kale kakati kizibu ki kyolina saawa zino kizibu kyenyina kya ttama linuma yogera nnyo kizibu kyenyina kya ttama n'olubuto byolina tolina byoyolekedde mu maaso byolaba bigenda kuba ebizibu gyoli bizibu ki byosubira mu maaso awo abaana okuntawanya okutawanya nga bamaze okuzaalibwa naye kati sawa zino ki kyeweetaaga buyambi weetaaga buyambi nga ki obusuuka bw'abaana okay kale bingi bye weetaaga ate gwe okyali mwana muto tobimanye na kubimanya okay naye kati ngaffe abazadde tulina abaana tulina abakyala bye bayitamu tukoze ki tubimanyi n'olwekyo ndako bwe nakirabye ate nenkiwulira nemanya nti ebyo weetaaga okusooka ye Mama Kit. Mama Kit ngireese ngireese tandika okukola ki bimuvaamu bikina muno Mama Kit. Mama Kit kati ngaffe abasajja oluusi ffe abakyala ffe bagenda okuzaala tukola ki batugamba ebintu netukola ki netwawa ssente ne bagenda ne bagola naye nga bibayambako okweteekateeka olunaku lw'okuzaala bwe luba lutuuse nti bimu bamaama tebaagala nnyo okubigira ki okubyasanguza nnyo kino kiba kyama kyaki kyabamaama naye ebirimu wano biteekateeka omukyala agenda okuzaala egamba olunaku bwe lutuuka bwe biti niba nga mwebiri ebyokukozesa nolwekyo kino era kiba kigattawo eri abalongo olw'okuba nti kakati twaze nga tutegedde ekyekiriwo kati eno yentandiko eriwo tusooke tubeere na kino nga n'ebirala bwebikola ki bwe bijja nolwekyo ate nemanya nti alina obuzibu talina mulimu takola naye wali akola ki waliyo mulabirira nensaba okole ki kwata ne ku sabbuuni eno olina okuba nga oyoza ku bugoye ne sabbuuni ekuyambeko n'omugati guno gira olya kubanga abalongo ate balina okukola ki
bano onokulya tobera n'enjala wera n'enjala balongo ate tebajja kukola ki tebajja kukula muno mulimu omuceere okay nesukali ajja kale bino gira okozesa bino nga bwe tukola ki era tugenda kusala magezi kulanga tukufunira obuyambi mulimu organizations ezina okulabira abantu bano bwe bati abafunye embuto nga bakyali bato ate nga tebakyeyagalidde tugenda kulaba engeri naffe gye tukola ki Sonko we yatandikidde naffe we tutuuse naffe tugenda kusala magezi kulanga tulina we tumutuusa asobola okukola ki okuyambiddwa tukubiriza abazadde tubulire abaana baffe bakyali bato bizibu ki bye bayinza okuyitamu nga tanabakula ekiseera bwe kituuka bamwe ekiseera kituuka ky'okuyingira mu mwezi n'atamanya nti bw'asisinkana omusajja ayinza okufuna ki olubuto ono n'abigwamu nga takoze ki tabitegedde n'olwekyo abazadde tuwulire abaana baffe abawala basobole okumanya ate naffe abasajja tweddeko omanyi nti ono omwana ow'esatu-mu-etaano oba omuzaala omuzaala kubanga ku myaka 18 oba osobola okuwasa kati ku myaka 18 bw'oteekako 14 gya 3-2 kati otali alina emyaka 3-5 kati ono abeera muwala we so tweddeku mu kifo ky'okulaba abaana abato tuli mu kibuga abakazi bangi banakyeyombekedde balina amayumba gaabwe banoonya abasajja babawasa naye tebakola ki tebabalaba lwaki omwana tomuleka wali yayimba akayimba n'agamba kaana ako kaleke kakole ki kasome ate kakole ki kakule kubanga kakyali kato kati tulina okugoberera ensonga eyo so basebo ne banyabo tukwatire ffena wamu okulwanyisa obubeera obumenyi bw'amateeka okuzaala kirungi twetaaga tuzaale naye mu kiseera ekituufu n'omuntu ki omutuufu n'olwekyo tukusaasidde naye ate tukusabira mukama ajja kuyamba ajja kukwatirako tutegedde koli wa 8 mu famire kitegeeza nti eri gye tuva bw'otunula weesanga ng'oluusi ebintu si birungi kati ate bwe twongerako ensonga eno osaasira omuzadde oweeri ebusoga yazaala omwana yaveera ajakole mu hoteri ayande ku bazadde ate bagenda olya results ezivaayo nga ddala yandibadde akwatirako ku baana abalala abato abamuddako abasoma ne maama weesanga n'ekyokulya nga tekikoze eki tekiriiwo ng'agamba nti omwana wange yagende Kampala okukola ki okukola musuubira okujja kundeetera ku kasente kundeetera ku sabuuni ka sukaali naye ategenda okulaba ng'aze n'ebizibu bingi so n'olwekyo katukusabire mukama akubeerere osobole ekiseera kituuka osumuluke bulungi ono alina abalongo ku myezi 7 oyinza okwesanga nga n'emyezi gikoze ekiisawo nga nakola ki n'ateera engeri gyasoose so n'olwekyo so n'olwekyo twagala tukwase mukama ajja kubeera ojja kuzaala bulungi n'abalongo bakule abaana baagale olubuto lwagale tokola nsobi yonna abaana abo bajja kubeera ba mukisa gy'oli ekitegedde n'olwekyo nawe weebale okulabirira omwana ono kumuyambako weebalire ddala omulala agamba nti kakati tugende wali mu ddwaliro bakugyemu ki olubuto omwana n'obulamu bwe ne bukola ki ne bugendera omwo so weebale ate butakola ki butamumalamu amaanyi sigala ng'omukansolinga naffe nga tuli naawe fena tujja kubeera wamu kasi tukulabye era tugenda kusala magezi twabikoze kyenebadde sibagambye ndi Rotarian amwe Rotarian Rotary Club of Bweyogere Namboole so n'olwekyo ng'aba Rotarians kitukakatako nnyo kitukakatako nnyo okulaba nti omwana ono alina okukola ki alina okuyambiddwa kale ssentebe w'abasentebe Akiza Dickson gwe tubadde naye azze okulaba nga awasaganyiza ku mwana ono obulamu nga bulabe butambula sente twagenda tugitandika mpola mpola nyagala bategeeza abagoberezi waliwo abawagizi ba Sonko SONKWO mukoze ky'amaanyi nnyo ku side ya TikTok tulina YouTube gyatto yaffe eri Good Talent Management bwe tugattako ntugenda kubanga tuzaala omulundi ogwokusatu twazaala yasooka mwamulaba nakafu from nga ebyatandika paka gye byaggwera paka ne kutuuka n'akula naye n'awasa tulina omwana gwe twayambako eyo netumuumya biwali bungi nnyo namaana awasa omusajja
abantu ne banyiiga ne tuzalo wokubiri n'akabiri omwana kati emyaka angeena oli ali mwaka mulamba kati nyagalo baka kasanti Salongo yadduse sebo bwe bagenze emulago mu ddwaliro babadde noono yawona amagezi kati bayogedde amanyambu ag'omusajja ne gabula eryange lyabajjidde nze gwe bataddeko kati ntinze Salongo mbadde ne muganda yabamita SB for bjo yeewana ti Salongo sebo nange ndabikanga akweyunzeeko sayidi eno era tujja kubira omulanga abantu nga bannalongo Anatalia nga tukulabeko mu katundu kano gy'oyambe ku nalongo munno so mbeera efanaganako ng'eyo katugenda abantu bata Ssentebe bano bakulembeze ba sayidi eno Ssentebe wa basentebe omukyalo bamukyala mukyandifuna yakwasaganya ebyabakyala ku kyalo kya Wellspring Spring era ensonga zaatambula ne zituuka sayidi eyo webale nnyo okwasaganya ensonga wabaawo owabakyala bo tugenda kubasigaza naye kati nnya kisa akagambako okwebaza eri ssentebe w'abasentebe nkankakwate kano just yagambo katono nnyo nze neebaza Mukama Katonda ku lw'omwana ono kubanga bwe mubiwulidde tebibadde byangu naye mu kaseera kano tulabye ng'ekisa kya Katonda weekiri era omwana ono bwe yafuna obuzibu omukyalo ono yantuukako mangu nnyo y'ensonga lwaki amawulire gano gatambudde bwe gati ne neebaza bannange benkola nabo mu Wellspring Spring Vice Chairman mwennyini ne Muhammad Sonko w'amawulire ekyamazima emirimu gitambula bulungi y'ensonga lwaki tuli mu mbeera efaanana bweti lwa bukulembeze bulungi twebaza Katonda olw'okutuwa obukulembeze obulungi obwo twebaza abatuyambyeko ku nsonga eno ntwebaza nnyo ne Chairman kubanga Chairman Dickson atuzizaamu amaanyi mukozi mulungi era tumwenyumirizaamu nnyo kubanga buli mulanga gwe tukuba Dickson aba waali era tweyanziza nnyo mu Dickson kale tugenda sigala ffenna Nalongo twebaze bwebaza ssentebe tukyakola ffenna kano kankakwate wano manye nafuga ge maanyi gaffe yenze Nalongo emedde kusemererwa ensonga eno enkwatako nnyo nnyini ddala olw'ensonga lwe twazuula emyaka nga giri myaka 14 nga gigwa mu bukulembeze bwange nkwasaganya ensonga z'abaana bwe twategeragana amawulire ne tukwatagana nnyo nnyo LC1 Chairman Bukenya n'atuwabula okutandika okukola omulimu guno n'abakyala gye baasooka ng'akoze omulimu gwe twebaliza ddala okusooka Honorable Sonko ow'amawulire mu kifo Sonko ono tumwebaza kuba yatuusizza obubaka wona gye bulaze ng'era ne twebaza ne ssentebe w'abasentebe Dickson ow'ekitiibwa ate ng'agenda kubeera nsonga mu bweyogerere ate nga tukuba omulanga ab'emikwano bannalongo gyonna gye muli basaalongo yonna gye muli nange njogeramu akensuso kubanga kyamazima omuwala neeyunzeeko kati muganda wange nange ndi Nalongo basebo ne bannyabo nga nsookera ddala okwebaza bweyogerere n'ekitundu ky'okwera Spring abantu ba Wellspring Spring mutuyambye nnyo era ssente ezasooka okutwala omwana oyo mu ddwaliro nga Honorable Sonko tanaba kubanga akwasaganya eno ensonga abatuuze b'omu mayuuni buli alina kye yakola ow'olukumi ow'ettaano ow'omutwalo ab'amaduuka abantu sekinoomu mwebale nnyo okulaga omukwano kubanga buli ekiba kiguddeyo kyonna muyimirira naffe tuli basiimu nnyo era tugenda kubanga tubakulembera nga tuli basanyufu kale ssentebe twagala kuta ate tusigale nga tubako bye tukwasaganya mpola mpunuza tujja kuddayo ffenna we tugenda okumaliriza n'ebyo n'obyogedde kubanga njja kusabayo akagambo eri waliwo n'abaana abawala bagamba ssentebe beerijjalijja nnyo bagamba ne comments zezaze kaagaana nga beerijja abaana oyinza bagamba ki nga omwana atatya muntu ayagala na kumuzaala alinga kitaawe okwerijja Luganda lukambwe nnyo abaana beewanika lwaki owalampa omuti ogwenkaniddeawo obunene advice gyempa abaana bato especially abawala naddala abawala kale no n'abalenzi kubanga kakati omwaka guno ffe Rotarians simu yaffe eriku boy child ow'omwana omulenzi nti kubanga ebiseera bingi bafa nnyo ku bawala ne birabira ki abalenzi naye kati bonna kati bagwa mu kiti kyekimu naye abawala nabo tulina okubakubiriza nti abaana abato asobola okumanya nti embuzi tewalampa njovu tewalampa njovu so asobola okubeera patient okugumiikiriza alebe nti ogusajja guno gwogera mu ddoboozi ddene ebirevu biki ebyo bagumiikirize ekiseera kituuke Mukama ajja kumufunira omubeezi wuwe gw'ayagala ate ng'akola ki ng'amugasa
ate betegereze nnyo si kumayira galaba onaze nankukwana nti ngenze so okumanyi akola alina gyava negyasula alina bizibu ki bwabanga musajja alina amaka katusubira kutwala wa so amagezi gembawa babeere bagumikiriza betegereze baleme kugwira ki kugwa mu nsolo kale nze Sonko Muhammad Professor Kaide yali ku kamera side eno kale katusinkane mu program yaffe yanaddako kintu kyaffe kyabeka kyakusatu nga tulina ekyali ki process ate tukyatambula tukyagenda maaso paka kulaba nga tuzadde abaana abalunga nga weebali kitagira ddala tukuwasaganyizaako obebere nga bujja tuba tunoonya bwa mwana omu naye kati kyamaze dde okuzuuka nti abaana bandi baabalongo so tunoonya abaana babiri babeewo paka naye katubere ensanyu nga tulina omukolo ogw'abalongo omunene wano gwino sookera ddala wano kukyalo ng'abantu bafumu abagusponsalize kale nze Sonko Muhammad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.